Waliwo kino system ekyayingidde mu production embeera ya AI okubanga esobola okuyimba eddoboozi ly'omuntu ekintu kyosobola okyogerako baki tekigenda baaffectinga mmwe nga baproducer abantu AI alina waako AI alina limit si buli muntu avaayo mboozi ngenda kukozesa AI akolimba AI akola ennyimba ezisinga bungi za luzo waliwo osanga nga post emu eriko ba DJ nga 6 ntero ziraba mostly za RAM okay yaram katugeze tuli kuba kosimanya Baxter n'abalala abasinga badije nga 6 kati badije ku weekend mostly ku Sunday okay kati ku badije 6 mugenda zanya ki kati abantu bagenda kulaba ki bagenda kuwuliriza ki kitegeeza nti babanga abateese mu competition oshegera tugenda zanya music waba audience tugenda zanya music kakasabani naye nga woli kakasa nabo badi kyekyo kyovula abantu mutuuka mu club nga DJ avuddewo akubyo zambe mirundi 2 naddako nakubo zambe mirundi 2 niwulira nga mukuba ekintu kyekimu zaba siri kwekyo vula baze sesibanye music mu club za wano sizibeera mu kuba ekisooka teziri mu sente tezisasula ekirabu ezikusasuddeko zigenda obuzi ogenze kuba part time lumu akabuuzo tulabyeko bangi wano mu Dubai baproducer abalala baserebu baffe ba MC ba tiktoker nga balina bamaanyi batulaga balina amaja naye tugenza okwewunya ng'ate birala so njagala kino ekibuuzo nkikuweereze anko bakuwasa wano Dubai abavubuka basinga babawasa ekyo nakigaana nze njagala nnyo emirembe kuba twalabyeko wano omukulu emayoga omukazi yekyanze n'akuba amavivi kufe nga bujjo tumanyi wakabi abasaba naye ekyo omuntu abatayagala kola ekyo leka nkubuulira obeetwa bano baserebu abasinga abavimba wano abasinga bawase abasinga bava mu bufumbo yanze badi manyi avast wali wonna eyo toliyo ewaffe tebawasa musajja Abe Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Oljebelali, Ant MDK Records, ebaletedde ekyakabi. Oli producer, oli MC, oli DJ, oli muyimbi, oli muwandiisi. Salako ku MDK Records ofune service eyakabi wano e Dubai. Tusangibwa Alubalaha emabega wa bus station atwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga 055 37 05 35 ate tulinawo ne promotions kwabo abayimbi abatandika oba abakadde buli kiss eyetaga okuyimba oyagala kuwandikira jangu ku MDK Records of nekisingawo atondeka muwo basero kubandugude mushido. yes tubaniriza mwena bekumira ku Dubai Uganda nga leero kyaliddeko omukulu omu ku baproducer abasinga okubanga baproducinga music owakabi wano mu Dubai ate nga takola ekyokka ate nga producer ate nga DJ yes ng'egyali ku page yaffe oba ng'egyali ku mukutu gwaffe yes era nga tuli live Dubai ekyo mulina okimanyi of course fe abaleeta abakabi ajja kuba ayongera ate okuba nga atumanyisa ekintu wakituusizza ate era yanjulira abalabi baffe aba Dubai Uganda yes agamba ati omukulu alisted y'amannya nze bamuta DJ Avast Pro UG bamuta omusumbuyi zo omusumbuyi ekali serious teri musumbuyi mulala atali serious nyanzi naye nga nyongera okutumirako mwena abali ku Dubai Uganda tuli mu Dubai naye nga liiso lya Uganda man eddoboozi mu ddungu sitaitawe eddoboozi mu ddungu mwebale tubasanyuseeko mwebale kujja kunkyalira banino ku MDK Records Dubai anti nze ndi Avast Pro ate ndi ku MDK Records Dubai yes MDK Records ndoza mugitegedde mwena abali mu Dubai around abawulira nti osobola okukuba omuziki kati ono producer gwenkuleetedde yakyasinze gwe kyoba omanya ajja kuba tubulira business etambulete ebintu bitambula bitya mu Dubai yenga ye akikwasaganyiza ati asobodde ate okubanga standinga kuba okusinzira ku mbeera nga bwere ebintu byosi byangu niyo nokubanga Avast okubanga osobola yimirira Avast kiri kitya muganda wange listed alaba Dubai kulemerako man kuba tubamu n'abantu abagamba nti fe abatwala industry abagivuga ne tuba n'abagamba nti ekintu kankikwate bwenti naye ekiri kyonna Dubai olina alemerako ate Dubai ekira tolina okusigala mu music yekka olina olaba ebintu ebirala ate olina okuba n'obwongo nga bunene
kuba ka community ke tulimu wano eno nsi eri international naye ate Abannayuganda tuli batono nnyo okusinga ate abantu abalala ab'ensi endala ng'abayimbi bakenya tulimu abantu batono nnyo wano e Dubai. So industry nyangu ya kufunza ebira nyangu ya kugamba nti kusaidia Abannayuganda ngenda kukola breakthrough bwangu ekitali ate ku mawanga amalala tekitali nga oli eka ali eka ina advantage eka eriyo studio nga mutwalo so studio nyingi e Kampala naye kati Avast omuntu ali ku Dubai yandiyagadde okumanya Avast yani Avast omusajja omusoga ategeera ennyo ate omusajja ow'amagezi ye talemererwa nyinza okuba nga kyesikola akola ekiri nti kuzaalisa koze ebintu bingi esooka ndi producer ndi DJ yakola social boosting tutunda websites ate ndi producer ate nina omulimu omulala gugenze gwenkola officially okufuula busy atugunfuula busy ekyo Abannayuganda basingawo kye batakola bwafuuka ku TikTok kwabeera yekokka nze TikTok nyinza okuba nga mpitayo lumulumu ate nga si nnyo kiri awo like ng'abamu bagamba nze TikTok yenzijeyo nze TikTok kambeereko no I'm not kind of that. So olina ebintu ebinfuula busy kubanga ne mu kilabu oyinza okunsanga nga ngenze mu kilabu ate nga kati siri mu kilabu ate z'Abafirika nga ndi mu kilabu ndala. Tigwe nga Avast industry ogira bwati ya music mu Dubai. Industry ya wano Dubai industry simbi naye era mubaamu bana abaleeta oba bayita lugezige oba kamanyiiro oba lugezigezi osanga omuntu najja n'akumanyiira n'akugamba kati olaba Avast oyo wallahi ng'akutegeerera nnyo n'agamba olaba Avast oyo alina buli kimu alina DJ system turntables alina production alina studio number erimu buli kyetaagisa okwezibwa ku music kwanza nina waniino like nubo ozengo gamba system yonna njiraba tuyagala live band tulina drum pads tulina like ebiri digital tulina guitars acoustic bass guitar bichi ate tukola ne digital production nayo yerawo naye osanga oli najja n'akubalira ekintu n'omugamba naye kyoli kumbalira kituufu gwe oliwa wawoogwa oli nga ze just kukolisana agende Bannayuganda bakozesa wano e Dubai Bannayuganda bangi balina ogw'omuze naye kati alaba omuntu bwakozesanga abaako kyakulekera abaakuwadde ekyokwega so that nti omulala agenda kujjanga tasobola kikozesa ekyo alaali kyobalaba nti neekuumiddewo okuva wandaja 2018 naye am still standing naye ng'ate waliyo abaaliwo abazze ebigaana ne batawezawo na mwezi wano Dubai biralamu olaba obeera e Uganda n'oba nga ndagamuntu ye Uganda eweddeko kati ate Dubai obeera mu Uganda nga oli mutuuze naye nga like ng'oli mu varsity oli nga atali mutuuze kati Avast bbanga lyomaze mu industry wakakola ennyimba nga mmeka ez'abaana ennyimba nkoze ennyimba nnyingi of course lwakuba nti abaana betubeera nabo obagezaako okupushinga nabo neera nugezaako nga gwe lwakuba nti abaana bawana Dubai abamu tibagala teeka mu nnyimba zaabwe ssente bwalukola lulekawo nyiza oba nkoze wano audio mungi naye ate video nga ntono naye ng'ate ne video kyangu kyafala tuli wano abasajja bakwata videos eziri ennungi kuba yasiniruluza video alina wano video Badraflax alina video yani Bonman alina video waneno nga ziri wano Dubai nga siza abantu ba Uganda tulina abantu bangi abakwata video naye era osanga oli nga ayagala akola oluyimba azeeko audio mbuzi ennyimba z'oli mukola ogenda azitwalawo reason being njazipostinga WhatsApp eri limited WhatsApp ejja kubeeramu abantu 4,400 okitegeera naye omugambe lwaki sotesa oluyimba lwafe saidi lubeereyo Mukama wa Katonda aba akuyambye n'akublessinga n'akuwaayo hit
oba buli luyimba tukola nga tukola hit. Tiri muntu akola luyimba nti agenda ko luyimba si hit. Buli bwoba mu production making sure okola kisinga. Fina abamuntu bagamba kuzimbidde beat yiyo ddayo ova no recording n'omugamba naye genda olutwale n'olumuteera osokobeere nalwo oluwulirize omanye nga tonaluteekayo bikisigera dukola mastering oba mixing era soka nkuweddemu kuwe ne instrument yamu munda naye kati Avast omuntu ali ku Dubai ayagala omanya process y'okola oluyimba ebeereti. Process y'okola oluyimba tulinamu emirundi ng'esatu. Wali okujja nga wawandiika ebintu byodda oba ng'obirina gwe wabyewandiikira nga just oyagala nze nkubire wano instrument nkuvoicinge nkole oluyimba ndu mastering buli kimu. Olina agamba nze sina kyenina naye ndi wa vibe. Olina jano n'atuula n'omuwa pen n'olupapula ne muwandiika. Agamba amuwandikira ku beat. Agamba gweteekayo nteekerayo kiki ne sineya ebisigadde ekyo bya byongeramu. N'ayiyaawo ne kiki yefaanana ekya ne sineya banze sibitegeera nnyo. Kiki like ebivuga tuba mu production muno tulinamu ebintu like nga bw'owulira eba sineya kati ne tubeeramu ne kiki eyeba kiki kuba like ebivuga noba oba amapiano buli luyimba lwonna mulimu ebintu ebitabulamu byebyo. Kiki ne snare. Kiki temubulamu snare, temubulamu hats, temubulamu bassline. So kati omuntu ayinza okugamba nti sooka ompeebo byokka. N'obimuwa n'ayizaako ekigambo. N'agamba yongeramu gita, yongeramu vamp, yongeramu pads, yongeramu bino, yongeramu nimugenda nga muteekamu percussions okuba muduka. Mugenda okumala bwe muti. Muluyimba ate lunyumye nnyo n'okusinga oli yaluwandiika edda. Sebingi nti wano aba ayimba kusinziira ku mulamu oguliwo ddala. Ekitegeeza omuntu asobola okujja ng'ayimba buyimbi n'ofuna omukolera beat. Just bewulira ebigambo bye n'olweminga nabyo n'omusunira piano n'omusuuliramu. Oba oze ng'olina oluyimba lw'omuto ngamba tuulaawo. Sooka onyimbiremu. N'ofuna flow. N'onyimbiramu ne tuteekako zi beat BPM counter, ne tuteekako metroni, mutandika okulaba nindaba enflow nga speed ky'okozesa gwe machinga ne metro ne tandika okola ki kuzimba instrument. Mukulu Avast kankuzeeko kemabega kiki ekyakuyingiza mu production ono like fewaka ninawo muto wange nekikangamba ekyalo kyenakwera society gyenakweramu yabandongo. Olinga abaana bakulira emakindi naye ate nze saakulira makindi anti nkugambye ng'abaana b'emakindi ng'abaana bekyala nga wolaba makindi nti omwana wabeeramu no si makindi wokka isiroke wonna aleke wawudi waidi okulira mu babbi oba olina okubeera ne passion nga y'ababbi niwoba osomye n'otuukawa passion bayakobaamu. Kati nze nakwera nnyo mu bantu nga ba music kati nekinyamba nnyo sala nenyingira music kati ate ngenza osoma music ate ninjigira ate bya DJ kati nendaba bya DJ so natuuka wano nga ndi DJ or professional DJ with my experience. Tewakubakubako nakubamu mabaala kigawakubamu mangi naliko like sounding ni yawa DJ Rwamu nga ndi True China Club gye bayita Siliki Club. Kubyeko muponana, kubyeko muzabazungu, kubyeko ya Jumani, kubyeko mu club nyingi wane Dubai zenkolamu, kubyeko ku Mayacha International one ya parties esinge z'abazungu zibeerako. Okuba music kyoboliko kuli bakubira international. Tulina music buli category, tulina category wa music buli wosanze. Ate nambeera naye. Era n'oyo omuyimbi naawe osuubira okubeera DJ. Nawe DJ osobola okujja ne kwa crates. Tulina crates za buli si. Tutunda music. Oba aba Philippine,
aba Ethiopia aba bazungu yena music yenna mulina kugamba muli set tulina backups bank za music ate tukwatagana n'abantu bangi abali outside Dubai abatunda music waliyo music gosanga ngonosanga ngoli amukuba nenga niboteeka mu Shazam tosobola muteja waliyo music goteka mu Shazam gatoyinza mufuna kati uyu muntu mulina wanino sobola okuwa enkudi yali lipazo naye nga nebona aginonya ku YouTube tojagisanga ngandala mwesiriwa nenga beat tukyusa music okumuja mu version gyalimu ne tumuteeka music mu version endala netungiramu percussions nibanga ng'omuyimbi y'omu buli kimu naye nga leke tukyusizaamu waliwo kino system ekyayingidde mu production embeera ya AI okubanga esobola okuyimba eddoboozi ly'omuntu ekintu kyosobola okyogerako ki tekigenda baaffectinga mmwe nga ba producer abantu AI alina waakoma AI alina limit si buli muntu avaayo mboozi ngenda kukozesa AI akolimba AI akola ennyimba ezisinga bungi za luzungu okuteekamu oluyimba is a matter of okukoloninga eddoboozi naye era si buli ddoboozi nti olikoloninga nerabako erya Moze nga bali kolonize Moze radio ku kayimba kano k'amasavu lwakuba nti abamu sebabitegeera Swanzi kyoba omanya Swanzi yali ekola ne Good Life kyoba omanya Swanzi yali ekola ne Good Life Azawi Raider okitegeera gwe tewalaba posta nga Wiza agamba nti banaye tute original tujeyo demo walolooza yali ategeeza ki okitegeera like nga bolaba nti Swanzi like nga bolaba nti bagamba ali skin yagira kumpi kategeera nti akopyo lwamu kuba kwe kukyaka nenga si kye kireeta omuyimbi nnyimba ayina osigala ng'aweereza olina okuba nga oyimba okitegeera nti ebintu bingi nga bonagamba nti kati AI like kakodi we kali tukakozesa nange njikozesa AI like bwe tukola zino DJ drops like teri alabangako Wigman teri alabangako Pettigrade teri alabangako Windy ndikulagira kuba kola deep voices AI wandika script gyoba weetaaze AI ekola music etypinga okusinziira ku kyoba weetaaze naye tekikola perfect era gwe tobeera olina okuddamu n'otereezaamu tobeeraawo mbu oli producer oli muyimbi ngenda kukozesa AI ankolera ekyenjagala 100% tagenda kukola ekyo kyeweetaaga tegamba AI tekigusa bwongo bwa muntu bwebuna okigusa ejja kuwandiika bwogezeko kubiyimba naye nga tebikwatagana era ogenda kujja mu bingi omalize nga oluyimba olwake ejja kuwa omulamu yes ojagiwa ku editing ekwadde omulamu naye tejja kukola ekyo kyoyagala okay so nga tuvuddeko awo Dubai hosting abayimbi recently waliwoko Iripaza abaddewo King Saha agenda kujja Azawe agenda kujja Maddox yaliwoko olofunyeko opportunity kwa abayimbi bajja mu Dubai wano omukolera wano ofuna kweka obimanyi byafuna woyita boti walifunyeko access ku muyimbi yajja nomugamba ngenda kuwako njagala ku dropping kwa so mujja no instrument nga wala bali Iripazo no mu instrument nakubamu ekyo kintu kituufu nina bani binafunyeko naye nitutakola nabo twakola business ndala nnyo era I have their handles we are handling them tunenge tukolamu ebintu ebirala si buli kimu nti tujja ku business ya music we want to do production nti buli muyimbi ajjani n'omubuukira no olaba nti nyinza okubeera nga ndi wano gaye nina platform zotandabangako kituufu era nyinza okuba nga emba kubeera kamera eno kamera yange yakubiri kutegera ate nga omuntu angambye nti baako kyompa niwoba nga siri muntu wa kamera nnyo sizagala nnyo era oyinza okuba nga bw'oba otunudde nnyo eza nga otondabye nga ngenda kubeera official DJ mwezo club ate nga nzaaziriko nga siza regular zino mbeera mu club emwemu
sibeera buli kuposta nti like wali abakikozesa mbu I will be there. Mbitegeera ebyo. No. Ate n'ekirala sigenda mu kilabu nti I go for competition nti ngenda kulagako. No. If I go for work, I go for work. Yeah. Waliwo osanga nga post emu ngiriko ba DJ nga 6. Ntero ziraba mostly za Ram. Yeah, okay. Ya Ram. Katugeze tuli. Kuba kosimanya Baxter n'abalala abasinga ba DJ nga 6. Kati ba DJ ku weekend mostly ku Sunday. Okay. Kati ku ba DJ 6 mugenda zanya ki? Kati abantu bagenda kulaba ki, bagenda kuwuliriza ki. Ekitegeeza nti babanga abateese mu competition. Oshegera. Tugenda zanya music kuwaba audience. Ogenda zanya music kakasa banno. Naye nga boli kakasa nabo ba DJ. Kyekyo kyovula abantu mutuuka mu club nga DJ avuddewo akubyo zambe emirundi 2 naddako nakubo zambe emirundi 2. Niwulira nga mukuba ekintu kyekimu. Nzaba siri ku ekyo. Era nze bwe ntuuka ne nkugamba nti ontese ku posta yo, yes. Nja kubeerako nkubuuzi ngenda zanya ssaawa mmeka. Era nina otuukawo mu ssaawa ezo. Sigenda ku abe Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Oljebelali, Ant MDK Records ebaletedde ekyakabi. Oli producer, oli MC, oli DJ, oli muyimbi, oli muwandiisi, salako ku MDK Records ofune service eyakabi wano e Dubai. Tusangibwa Alubalaha emabega wa bus station. Atwetaaze tukubire ku namba zaffe zino wammanga 055 37 05 35 ate tulinawo ne promotions kwabo abayimbi abatandika oba abakadde. Buli kiss eyetaga okuyimba oyagala kuwandikira jangu ku MDK Records of nekisingawo. Katondeka muwobasero kubandugude mushido wemba ngenda okuva wano nga ngenda Dubai Marina ngenda wa kyovula baze sesibanye mu music mu club za wano. Sizibeera mu nnyo kuba ekisooka teziri mu sente. Tebasasula. Tezisasula. Ekirabu ezikusasuddeko zigenda pozi ogenze kuba part time lumu novaayo. Naye wano oyinza okolera club n'okolera omugagga na mutuuko osasula mbu monthly. Kati yo business ya production musical eri etya? Musical production nnungi. Tukola wali abaana bangi mu Dubai muno. Jasi ekiremye nti bapromota abantu bamanyi nnyo okwaniriza abantu b'ewabweru. Ate nga abantu b'ewabweru baleeta babakozesa loosi. Ba producer ngaki? Ba promoter bakola. Ba promoter nga abaliwa. Promoter yena ali mu UAE muno nga aleeta omuyimbi okuva ewabweru. Nga tumubuukidde nga leke tumugrabbing. Tulina ba promoter aba grabbing. Nagamba nze nja kusanga Sula Invent alese Maddox. Nze nashi mu grabbing muteekeko Abu Dhabi. Omubuukire omutwaleko Abu Dhabi mbitegeera. Oyo agenda afunamu Abu Dhabi. Naye ate wa Dubai amulese Dubai tagenda afunamu. Reason being wa Abu Dhabi ye agenda kusaamu kitono. Okitegeera. Nosanga omuntu ng'ali kuleeta kuba soko otunuuliremu leke. Enako wano nyinza okubuulira nti kati lwamu ajja kusaba sente zaki ez'ekifo. Ogateko ticket visa. Otekeko permit. Then abantu base ku 10. Olowooza sente mmeka? Kyogamba bw'okola production show sente tezivaayo bateeka ku 10. Nze bwe nkola production waneeno yakolera abayimbi bange 10 oba ngenda kola ennyimba 10 omwezi. Bali nti ze ennyimba 10 zenkoze zimaze. Okitegeera. Abaana bo basasula bulungi. Abaana basasula music muno mungi omulungi. Mungi bamulina ku YouTube zaabwe. Okitegeera. Naye nti
like bapromota tebabawa chances kugamba nti nze avasti according to this and this kanteekewo kino onteekerewo kino. Yeah. Bangi bakigezezaako ne bakikola ne balaba kutwali wano nesho nakabeerako mu show bbiri ez'abayimbi ba wano nga zibeera successful. Era nga ne badijje bakyenyumirizamu abo bategese. Twali ne Dr. Weki alina concert okitegeera omwaka ogw'enda 2023. Okitegeera concert was successful. Okay, kati 2022 twali ne Bonimani Sha twali Ajumani. The show was successful. Nebyo nga tebigenda mu mawulire. Anti kati lwaki tebigenda mu mawulire? Tulina obukukulu bw'abantu abagamba nti fa bafuga industry okuba I have this and this. Okitegeera. Naye nga neolaba omuntu agambe nti yes omuwa credit abamu oba tomanyi bavudde. Era n'abamu bateekamu maanyi. Naye n'ogamba yes oteesemu omanyi weetaaga content. Kyogamba oba weetaaga content sinza alina ogamba nti okunoonya. Ow'amawulire yalina onoonya aliko amawulire. Si aliko amawulire kunoonya w'amawulire. Okategeera. Tojja gamba nti omulwadde alina onoonya omusawo. Omanya ng'omusawo alina onoonya omulwadde. Omulwadde alina onoonya omusawo. Ki mmwe basawo. Kati you today you are here. Tomorrow I know you will come back. But lwakuba nti n'amawulire muno yagambe nti omanyi genda wano waliwo eggulire. N'abo b'amawulire abo bagenda bagamba nti omubbi gwe weewonye osobola okuba nga obadde Kampala n'osanga amawulire nga gavudde Iganga gavudde wotasuubira. It's police inform egamba n'amawulire abeera ku poliisi awaweera bwagenda. So oba kati ye enkolagana eri etya mu ba producer abayimbi n'abasigadde kuba kati oyogeddeyo nga Bonimani nani omulala ne Ricky aba Dr. Weki bangi ba Dr. Wiki waliwo ba Zapa Yugi waliwo ba Ash Brains ba Asha Mediator waliwo ba Yasin Rose ba Twisted Mind waliwo ba Becky Mora kati enkolagana eri etya mu abo abayimbi abayimbi ndade cheka bano ba gundi baba ina abaloza nti balina amaanyi baleka babakubye omugongo kye kituufu kuba the end of the day tuba tusubira abantu ngabo shouting out nti bane tulina abayimbi baffe muno mu ggwanga abave Uganda ne babawa platform. Ojjukira kensone gamba nti abayimbi bawana abamu tebagala teeka mu ssente. Kajjukira abamu bagala ebyobwereere. Nenga jjukira nti buli woba ne passion olina okuteekamu sente yekola sente. Sente yekola sente. Okitegeera. Nze ogenda okwesanga nga rent gwenkozesa okukozesa studio wano. Like nga oli agamba nze wemba oyo nkolamu bed space. Okitegeera. Agamba nze nkolamu bed space. Olina omusanga nga asula mu accommodation. Ulira company emwada accommodation. Afuna omusaala ogutaka wansi wa kakadde. Okitegeera. Bamutambuza. Abamu company ebaliisa abamu beeriisa. Okitegeera. Naye nga ayagala ne waze mu studio. Buli kimu kibeere ku bwereere. Aba ayagala omukolere. N'omugamba naye munnange. Nange nsasula wolaba system. Wensula nsasula. Okitegeera. Kati nze ngadde ewa nja kugamba nja kwa for example addewa. Minimum nkoyisa diramu bina. Sigage emitwalo 4 age Uganda. Minimum okusinziira nti ninawo DJ tables. Ninawo music production studio inokuwa 24 on. Kituufu. Okitegeera. Kati gujja kujja ngambe nti ninayo diramu zange 10 okola oluyimba ngambe sigenda dukola. Onyige naye nga nkuwulira ekituufu. Kituufu ekyo. Oli ajja kujja agambe njagala kuyimba. Alikodinge omugambe nti sente ziri bwe ziti nti sizirina. Nina mu nnyimba z'abayimbi. Nyinyiba z'abayimbi. Tebazikimanga. Na tebazikimanga. Nkola ya wanga ya wakyalani. Mu kime ennyimba zammwe. Balete balance. Twali mu vibe.
nongamba tuseeyo music ya etukola oluyimba nendiwa time zange nendikola nezigo waliyo no yagamba nti njagala gula luyimba nokwata omuyimbi nawandiika dai producer n'olukola na voicinga nakuwako deposit na voicinga namalayo nalwerabira engoluyimba bulungi kati ngoyo bomukolera ki mbimanyi ebyo n'abekyalani babasuulira engoye oli agireeta ginyigamu ng'ajagala nnyo ino omuyaye wange bayirawe big up KY Kawesi Robert yangamba n'akayimba ke twakola wano yangamba producer maliza akayimba kange mwemba manyi mulinga bakyalani owekyalani omuwe empale n'agirabira ogitunga oba n'agitunga n'agigaba oba n'agitunga oba nebula so bana mutuyamba mujja ne mukima music wammwe ne batamubalekera mutulekera kuba ogenda omuleka waneeno nja mukwata muteke ku banka yange ojokomawo ngambe nti oluyimba luli ku banka kati ngendo tawanyika okujjayo banka olujjayo nga luli wala nga luliko enyimba nga 10 endala togenda kunzibuwalira nga lumu nazwirabira ne title nga twazikola izo ndibinga abayimbi abamu tubalaba once najja nakolero ne mukola oluyimba nagenda kati ngeno project eri kuno ono mwana yazzi wano ku Lwakubiri netukola nagenda naye ninamba inagisavinga na wallahi sikyagijjukira izo ndibingi mupya kunze era nyize lumu bwananterako aka message nti producer hinze dini nonye erinnya mugambe tubawandiika mu kitabo tubawandiika n'ogenda okitegeera naye andi kati olwako wokola ki wokoma n'ogamba nti nkuwandiise era kituufu nkuteese mu kitabo olunaku gingi naye buli lunaku producer first magezi sigo omunauganda ali munayagala okukola music omunauganda ali muno mu Dubai ng'oyagala okukola music janku MDK Records tukola oluyimba tujja dutambuza niwe mba ntese ku YouTube yange niwe mba ntese ku YouTube yo nja kuyamba okusharinga nja kuwayo performance kubanza ndi DJ ate nina abantu bangi benkwatagana nabo by the way nze sibera nnyo mu society nti Abannayuganda bira mu society y'abantu benjawulo so music omuntu abajja kubajazanya abantu wangi era nawe ngenda kuwa chance okubanga olaba abantu abalala bubadde tosobera mu music nyinza okugamba nti wano abamu bamanyi nti tulinawo kilabu emu oba tulinawo DJ omu segera ti wano bamanyiwo ba DJ babiri wano mumanyiwo DJ Waswa DJ Ram tibamanyi DJ mulala naye nga ba DJ bali wano ab'e Rwanda aba Cameroon Abannayuganda ba DJ bangi nga balina amakilabu ge bazanyamu nga gali ku peak ate nga gali ku audience esinga ne kilabu gye mumanyi nti Venom nti kuba buli muntu gwobuuza amanyi Venom kituufu akisekera ono waliwo DJ Jami waliwo DJ Rasenri owulira DJ Jami DJ Chris bali mu Oasis tulina DJ Henry DJ Avasti tuli mu kilabu bagiyita Royal Tie DJ Micho DJ Trash bali mu Matrix sindikulaga kilabu eziri wano kompi DJ Baxter Hamu babera mu Venom ate ne babera ne mu Vicky okategeera DJ Saidi DJ Mukawe mu Cameroon DJ Micho DJ ba DJ bangi Afrofusion waliyo Ponana African Club sawa onolimba lo muntu gokoledde luyinzo zanyayo luzanyayo naye lujazanyayo ng'obaddeyo okitegera either wologendo zanyanga tobaddeyo ogenda tusanga nze nga ndi wano either ndi ku TikTok live oba lwokubye mu kilabu ate kilabu ze nsinga nze okubeera mu kati owulidde kilabu Royal Tie
club y'aba Thailand eberamu ba Philippine ba Thailand n'aba China sigenda zanya nozambe obaani sigenda togenda luwa ku ba DJ abala naga musajja wange mu montere yali omusapolingayo era njamugabira ku ba DJ bana Uganda n'aba Nigeria bakuba Afrobeat okitegera naye kati ffe tuzanya EDM techno house music talang music watch mukula August ina akabuuzo tulabyeko bangi wano mu Dubai ba producer abalala ba celeb baffe ba MC ba TikToker nga balina bamaanyi batulaga balina amaja naye tugenza okwewunya ng'ate birala so njagala kino ekibuuzo nkikuweereze anko bakuwasa kuba ne Dubai abavubuka basinga babawasa ekyo nakigaana nze njagala nnyo emirembe njagala nnyo emirembe ezegolaba kati ate nina kuba twalabyeko wano omukulu emabega omukazi yekyanze n'akuba amavivi kufe nga bujjo tumanyi waakabi abawasaba naye ekyo omuntu abatayagala kukola ekyo leka nkubuulire era ojja kuwulira kuba betwa bano baserebu abasinga abavimba wano abasinga bawase abasinga bava mu bufumbo yanze badi manya avast wali wonna eyo toliyo fe waffe tebawasa musajja kyo kive nyinza okubuulira ndi era oyinza nzosooka ompulireko ko omusajja ky'omusogo omwagwe bawasa nsiye sinnamulaba ndaba nnyo biri nnyo mu Baganda baserebu baffe lwaki Baganda tebaagala kukola kati bano ab'e kiri kitya ab'e Dubai kyemmanyiko kiri kimu basigalira akasente kaabwe naddako omukazi naye abo ebintu oba obikola ebintu bakozesa ebintu kuba kati ndaba simanyi nangeri gye simanyi ekisinga obuntu okwagala nnyo okubeera mu bintu nga toyagala kussaamu kyekyenkugambye nti nze engeri gye njagala nnyo ekintu nze njagala nnyo okubeera n'ekintu ekyange okitegeera ekyo ekintu nkifiirako nnyo okitegeera nga bwolaba nti muno mulimu kati zino wansi zino box zirimu CDJs okitegeera naye eyo yiiyo full eri open nina aniyo studio okitegeera njagala nnyo ekintu ekyange nti bwe nina ekintu ekyange sijja kuyombesa mulala nti badde njagala laptop eyo gikozesa kimpeeko oŋŋambe mbadde ndikola nze bye sibyagala nze ndi musajja ayagala nnyo ekintu ekyange kyova olaba nti n'omukazi njagala nenkwana nemugamba abakwana toyagala saagala nnyo omuntu ankwana onkwana onjagaza ki ate omusajja bamukwana bamwagaza bakazi bano balina ssente baba banonyamu abasajja kati nga ggwe olina studio oli medi wali oli w'amaanyi kuba vasita okuproducinga muzina ensi mwana si kyangu ate ng'olina abaclient anti kati olaba ate abakazi baagala byakabi abakazi abaagala ebyakabi yes mu byagala ekituufu sibagaala naye mulitomera nnyo ya ogenda kunsanga nze avasitinga nga ndi wano nga saalidde ekyaggulu nga ndi mu studio ogambe avasiti sitaserebu abeera ne abaana abasajja ab'enjawulo mulaba n'abazungu mulaba n'abaki n'abamu abeeru betubeera nabo tuba nga tubasingako bingi naye nga bazze twebuuzaako kituufu oshekera nga sikyobulaba nze sirina biriivu egamba mbu mala kuwasibwa mukazi muzungu oba kufuna mukazi muzungu kati abavubuka bebawasa obawa amagezi kimuganda abavubuka bebawasa mbawa ekintu kimu kyenyinza okubagamba mukole muve mu ebyo teri mukazi agenda kussaamu kitiibwa nga yakuwasa tewawulidde nti Zalia talina linnya ddene ku Shakibu era anyinza okujjulira Shakibu ayinza okugamba nti erinnya okubeera Shakibu lijje ku Zali naye Shakibu ayinza okuba n'akasente ke nga ne Zali tamusaamu yadde ekikulu kimanya ffe tumayina kiri tebamuwasa naye olwokuba nti mumanyi nti Zali kitegera byebyo
so si kiba kirungi mu muvubuka sikuwagira nti okoli omuvubuka olina okubeera mbu wasibwa mukazi no musajja alina owasa omukazi funa omuntu wa layisi gwomanyi obeere naye funa owa layisi nze sibekkiriza ebyo mbu ate anono funa omukazi wa layisi obeere n'omukazi ng'omanyi wa layisi akuwa ekitiibwa kuba teri sente ejja nga tolina kitiibwa n'emirembe tewabeera kuba saawa yonna okay bakuwasizza saawa yonna era bakugoba wasa omulala kituufu ekyabuzi nga namulabiko omuvubuka munene wano e Dubai naye nga afukamidde sobola kuleka maama nsonyiwa waliyo bangi oli ate abakazi bakulikodinga mwana anti kyekyo kyobulaba kati nze engeri gyesagala kweswazaamu just kyobulaba era sisobola kukirizibwa kubanga ndi musajja ali hambo nnyo ate ndi principal oluva ku mirimu gyange egya daily nina okubeera ku studio bambeera ku studio nvawo ku studio nga nina program okudda ku mulimu olwofunyeyo oluyimba ne lukikuba owoya ti lwalukikuli nyimba nina nyimba nyingi nga baana bawano sijja kuteekako bawabweru baana bawano era nga zibasibyeko nga zibasibiddeko enkoba ngaera bwomutuusa mugamba nti ezibakozesa ebivulu bano abakola nga bwogenze nti genda bwene nina Dr. Weki Uganda egenda Dr. Weki yebamwagala mutegeera okay nina Bonman ewamaanyi bayimbi bempulira ne Dubai nga abakyaka Dr. Weki Bonman ne Stainless sinakolako naye music ya reason being sina nyo touch naye enchiwa one time era amanyi lwaki tandaba anaga sigama lwaki tandaba babiraba naye sometimes omuntu agamba maze mu production emyaka 10 oyo mwana w'emyaka 3 sisobola kukola naye mbitegeera neberabira nti tulina ba dropper bakoze ne ba acid vocal bakoze ne baani naye ng'enyiba zaabwe ziri mu ttunda bebaze nabo so mu media eyo abasinga abayimbi abasinga bajja nga bolaba n'alien abamukolera abeera nabo si bagambo baludde nnyo mu system nti oludde mu system ekyokola mu system si kwekolera ate ennaku zino ne production yakyuka ennaku zino bintu gundi eyongeddemu nnyo kati abaana abajja bino ate bategeera nnyo kuba kati ndaba system yakyuka nnyo system yakyuka nnyo naye tekyali mbadde teyava waliwo baddidi we bakubiranga kati olaba badidi bakolanga ebintu kati nze nina abasajja beneebuuzaako nga nze basajja bange beneebuuzaako basajja bakadde bano abakakati music bamwononamu bapolisa abamu AI bakutemu si AI tulina kyebayita abamu bapolisa tebakyazimba kintu kuva ku wansi bakozesa instrumento z'abasajja basampolinga like sampling enkodi zisampling okitegeera naye nga ate nina n'enkodi mu demo version nina sampling bangi bulaba buli luyimba ogenda otukola booti nga sampling gosowulira sample nomayeno sample nze nkuwulira enyima nengamba sampling okitegeera kati ngenda kubuulirayo Gravity Gravity y'omuyimbi agamba producer era kyokusinga olaba producer ng'akoze nnyo n'omuyimbi oyo manya nti balikola sampling nnyo era oba ogenza okwekalisa ebintu byabwe omanya nti Gravity ennyimba ze esinga sample ennyimba za Gravity zonna sampling esinga obungi era kyovulaba tezirwako nnyo zolaba ennyimba za Gravity eziruddeko ng'omanya osi sampling producer kyekifula oluyimba olulungi kuluzimba ng'ovudde ku musingi nga gwagukoze luba lulungi nnyo nga muluwadde obudde terutta quality tefa kasita ozimba kimu n'ogamba nzimbye eno nzagikubye byonna naye buli kokola oluyimba ng'osampolinze ng'ogamba ndi kuzimba oluyimba okuva ku mbikola nange nawa nenyimba
like yakulaga wano oluyimba ina project like tenafuluma like tenafuluma it was just instrumental mu biseera bye by'emirembe I do biseera byange by'emirembe ngamba kino kankikole kibeerewo naye nga just omuyimbi bwajja omuyimbi bw'abaze katulabe instrumento nagisimba okuva ku luyimba lwa Palaso oshegeera kati n'omuntu alina oduyimba naye aba agenda duyimba nga Palaso niwaba tayimbye nga Palaso kenyini agenda flowing nga Palaso luyimba kyoluliretinga ku beat oluyimba baluyita mbuma baby kenzi kyengenda kunfumbira nkategedde owulira rhythm y'oluyimba bwetyo bwetambula kingenda kunfumbira ogenda si olwo wali oluyimba mbwawanaka baby biki lulyo ekimba kya Palaso kiri awo wekityo kyekyaka nnyo kiri awo okiraba si olwo ogenda kunfumbira olulala luno oluyimba bw'owulira eyo instrumento bwetyo ogamba nti nungi yeseba nungi naye togenda agiyimba nga Palaso bwe yagiyimba oluyimba ne webaluyise mulugenda gwa low telugenda kukola kuba oli abaana ne permission erujjayo n'olujja okitegeera yadde niweba nga temukozesa bivuga byennyini ebyo wakozesa naye flowing nga yennyini egenda suula omuyimbi wo kyolaba abayimbi abamu nze siwagira muyimbi kubanga akozesa eddoboozi ly'omuyimbi omulala nina wano omuyimbi bamuyita Sean Bella okitegeera bw'ayimbira ddala ng'omugambye nti nsampolingamuko oba nyimbiramuko akatono agenda kuyimbira nga wulaba Queen Bella era bamugamba nti yono Bella kati bw'oyogedde Sean Bella alabika faani we ate ebiseera ebisinga abayimbi omufuuka bafaani b'abantu abayimbi bayimba faani be bafuuka faani w'omuntu ate ayagalira ddala akola oli kyamu bw'ayimba ng'ayimbye eddoboozi lya Bella ne nkugamba oyo Bella omuyimbi ogamba yes yeye nga bw'olaba Anita bwe yali Anita yali ayimbira ddala nga Bella naye it's better ogamba omuntu omugamba try your voice reason being nti ojja kusigalawo time ejja kujja ng'oluyimba lwe wakuyimba edda ne kakati ne woziiza ziyimba kyekimu naye wali ogenda kusampulinga oyimba ebirala ne wano oyimba ebirala abantu abali mu Dubai abaagala okuyingira production ya music oyinza bagamba eki omuntu yenna ali eyo mabbali ng'oyagala kuyingira mu music industry olina bye weetaaga oyagala kubeera DJ oyagala kuba producer oyagala kubeera writer oyagala soma production ojje ku MDK Records we believe in teamwork MDK Musical Studio studio music tuli wano tukola buli kimu tukola social boosting tuzimba website byonna tutunda accounts Facebook account tuzitunda oyagala ya muyimbi oyagala ya DJ oyagala ya business tulina web tulina Facebook ezitambula ezina following nga ziriko following ziriko right ate nga nkulu like is not for nti obanja gizimba wano today tomorrow njikowe no is already made okyusa wali just nkukyusa ne nkuteeka ku byoweetaaga kale ne tunagenda wala abantu basiibule beyanjulire bayite bajje kwe mudike bakole amanya nsigadde Avast Pro wa Avast DJ okuva mu MDK Music Studio okuva mu MDK Records yankola ne munange waliwo Frank Ja yankola ne munange nabo ba writer Nkoko Sean ninawo ba Russ Henry babera wano like music boetaga music yagala DJ Crates wa Jamaica wa Philippine oyinayo show tonight naye nga tomanyi music wa kuzana ojano waliwo DJ Table soka nokola practice osobola okukwata playlist n'ogikolera wano nga tukwada okusinziira ku zino zigadde nga mazengendo ozanya ekiro sikulimba ogenda zanya music okuva kulimba lwotandise nalwo
paka ku Lusemba nga DJ ali gubadde naye mu club ne babadde ba DJ 10 tebaluzanyeeko ate osigale ngo hype y'abantu kweri oyagala DJ Tricks oli Scratch DJ oli DJ oyagala competition oyagala ki tutendeka ba DJ tukola beat making tukola mastering tukola DJ drops Pero sikubide muko DJ drops. So consolidate DJ drops to Chigali. DJ drops. Kankwe wani mu like DJ drops no wani ya Micho research here. Kati tukola DJ drops ngazi no. Warning, the Turntable Killer DJ and Scratch Captain is in the building, taking you over the airwaves. DJ Avas Pro UG from MDK DJs Dubai. Avas Pro. DJ Micho, the Turntable Master. So tukola kusinzira malowoozi genza byo mugeddeko ebya AI. We just call your voices ne tukola byonna. Tubiko naye bizi byakusaamu sente nabyo tova vyeri n'obikola. So no bango understanding a game. Ne obo byagala oyagala okuyiga okola DJ drops customized zonna deep voices oyagala z'abakazi z'abasajja byonna ojja wane tubikola. DJ Micho, you are the best. Bonna tubikola byonna bye baweetaase. So mutweyingeko tukola social media handles so okwata Facebook yo kuva ku 0 ba YouTube wona baweetaaze kyonna kyo ba service kyonna gyo baweetaaze. Teo mdike chigwa. Ekwatagana ku music. Kyankwe mdike records. Yes, omukulu bwatu babadde tubadde ne producer Harvest era ng'olwaleero abe Dubai, Sharjah, Abu Dhabi, Oljebelali, Ant MDK Records ebaletedde ekyakabi. Oli producer, oli MC, oli DJ, oli muyimbi, oli muwandisi salako ku MDK Records ofune service eyakabi wano e Dubai. Tusangibwa Alubalaha emabega wa bus station atwetaze tukubire ku namba za Fezino Wammanga 055 37 05 35 ate tulinawo ne promotions kwabo abayimbi abatandika oba abakadde buli kiss eyetaga okuyimba oyagala kuwandikira jangu ku MDK Records of Nature singawo atondeka mu obasero kuba ndugude mushido